bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. Zisanze bizinesi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Bassebo ne bannyabo, njagala okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala kwebaza Katonda kubanga n'olwaleero atuleese tusobole okuwulira ku bigambo ebirungi ebituzzaamu essuubi. Amanya nze omubulizi w'enjiri ya Kristo Ibanda Emmanuel nga nsinziira mu kanisa ey'Ekyengera eri mu Busega District ate nga eri mu South Kampala Zone mu Central Uganda Conference. Njagala okutwala omukisa okubaanirizaako kubanga wiiki gye tuligenda okubeera nayo genda kubeera ya byamaka nga tutunuulira obulamu obubeera mu maka gaffe n'engeri Katonda gye yateekateeka ate kiki kye tulina okugoberera okulaba nga amaka gaffe ensangi zino gatambula mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Nga tugenda okutandika olwaleero kambasabe twewombeku olw'okusaba. Oli wa kisa Katonda waffe kubanga otuwadde buwi ku kisa kyo olw'okwagala kw'olina gye tuli okulaba nga ffe tukyali balamu. Yensonga lwaki otuteekeddeteekedde ebyokuyiga bino okuyita mu wiiki eno yonna twetunuulire mu maka gaffe twetereeze Katonda waffe omwagalwa wasobole okubeerawo omusana ogwaka. Jangu obeere naffe obeere omuyigiriza omukulu n'olunaku olwaleero bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Bw'otunuulira bwe tuwogera ku kigambo family life oba amaka gaffe gye tutandikira oba gye tubeera, y'emu ku nsonga lwaki Katonda alina kye yateekawo oba bwe yali atonda ensi eno yateekawo amaka gaffe okubanga y'ensibuko ya buli kimu. Bw'osoma ekitabo kya Lubereberye essuula esooka nga Katonda atonda ensi eno bwe yagitondera mu nnaku 6, naye olunaku luno olw'omukaaga lwe tulabirako engeri Katonda gye yaseetingamu amaka bwe gayinza okutambula n'abagalimu bayinza batya okugeeyagaliramu. Mukwano gwange mpuliriza, njagala otambule nange katono nnyo tugende mu Lubereberye essuula esooka. Amaaso tugenda gateeka ku lunyiriri olwa 26. Agamba nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Pulogulaamu ya Katonda bwe yamala okutonda ebintu byonna ku nsi n'alaba nga yeetaaga okubaayo n'ekitonde ky'ateekateeka mu ngeri ey'enjawulo ekigenda okumufaanana. Ekitonde kino nga kigenda kubeera ku nsi nga kikola emirimu gya Katonda nga kibudaabudda ebitonde Katonda bye yali atonze. Kyava alowooza ku muntu nze naawe ne tusobola okujja mu nsi tubeeremu. Era bw'otunuulira olunyiriri luno lukugamba nti Katonda yagenda n'abumba Adamu n'amuteeka mu nsi. Yeetegereza Adamu n'amala ebbanga ng'ali mu nsi ng'atambula ng'atunuulira ebitonde bya Katonda ng'atunuulira buli Katonda kye yali atonze, emiti, emigga, ensozi. Naye bwe yatunuulira akaseera ako, Bayibuli egamba bw'osoma mu Lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'18 lukugamba nti Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Katonda yatwala obudde nga yeetegereza omuntu ono ng'alaba engeri omuntu gy'atambulamu mu nsi n'akiraba ng'omuntu tasobola kubeera musanyufu okujjako nga waliwo system oba ekintu ekipya kyaleese mu muntu ono oba kyamutaddemu. Kyava agamba nti no, njagala mukolere omubeezi oyo amusaanira. Omubeezi ono amusaanira. Abaagalwa abampuliriza, njagala okubategeeza nti
nti Katonda yagenda n'akwata Adamu. Katusome tubadde ku lwa 18 olwabirimu olumu lugamba nti Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka, n'amugyamu olubirizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyayo. Mukama Katonda n'azimba olubirizi lw'aggye mu muntu okuba omukazi, n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange, y'ennyama evudde mu nnyama yange. Naye anaayitibwanga mukazi kubanga aggiddwa mu musajja. Katonda bwe yakirabanga si kirungi omuntu okubeera yekka. Bayibuli egambye n'amukolera omubeezi amusaanira. Era Katonda n'atuukiriza ekyo kye yali yeeyamye, n'akola neebasa omuntu n'amuggyamu olubirizi n'alukolamu omukyala. Omukazi oyo n'aleetebwa eri Adamu. Bayibuli egamba nti omukyala ono bwe yaleetebwa eri Adamu, obulamu bwakyuka. Essanyu lyali lingi. Abantu bano baatambula mu kweyagala. Obulamu obwali mu lusuku Adeni bwali bwanjawulo nnyo. Bw'ogezako okusoma ebitabo by'enjawulo bijja kunnyonnyola engeri Katonda gye yali atonzeemu amaka n'essanyu eryali ligalimu. Omusajja ono yali atambula ku nsi nga talina muntu gw'ayinza kunyumyako naye. Omusajja ono yali atambula mu bulamu bwe ng'alaba bisolo, alaba empolo, alaba misota, alaba nte, mbuzi n'ebisigaddewo, naye nga tewali kintu kiyinza kumuwa ssanyu. Naye Katonda n'agamba no, omuntu ono alina okufuna amufaanana, babeere bonna, babeere n'essanyu mu nsi. Olwaleero kyenva nzija nga nkugamba nti Katonda yali alina enteekateeka oba ye yateekawo omuntu okubeera nga afuna amaka amalungi. Amaka kitegeeza gava eri Katonda. Tewali muntu n'omu ku nsi alina buyinza kukyusa oba kwongeramu mu qualities oba ebyetaagisa mu maka Katonda ge yali atonze. Mukwano gwange olwaleero kye tuva tuzze nga njagala kusomera nkulagirire ddala wajje byava. Ekisooka tukirabye nti Katonda bwe yeebasa Adamu yamuggyamu olubirizi lumu. Newankubadde yali asobola okutonda abakyala abalala, newankubadde yali asobola okuteekawo ebintu eby'enjawulo, yali asobola okutonda abasajja bangi n'abawa omukyala omu, yali asobola okutonda omusajja omu n'amuwa abakyala bangi, naye yakola omu omusajja ate n'akola omu omukyala, bonna n'abaleeta n'abateeka wamu babeere omubiri gumu. Naye ensangi zino osanga families ez'enjawulo zirina enteekateeka ez'enjawulo, osanga amaka nga galimu abakyala abasukkamu omu, n'osanga abakyala nga balina abasajja abasukkamu omu, n'osanga embeera y'amaka n'etabuka. Emivuyo gyonna egisinga okubeerawo mu maka givudde mu butagondera oba mu butafollowing principles Katonda ze yateekawo okulaba nga amaka gatambulirako. Mukwano gwange mpuliriza, obadde okimanyi nga amaka Katonda yagatonda osobola okufuniramu essanyu? Obadde okimanyi nti amaka kintu kya muwendo nnyo eri obulamu bwo? Wali otuddeko awo n'okirowoozaako n'olaba engeri Katonda gye yakulowoozaako osobola okufuna amaka ago. Abalala tebannafuna maka, naye njagala okutegeeza newankubadde wayinza okubeerawo omuyaga mungi, newankubadde wayinza okubeerawo ebyesiitaza bingi mu maka g'ensangi zino, naye amaka kyali kirabo Katonda kye yaleetera omuntu nga kyakumuwa ssanyu, kyakutambula naye. Ate amaka agatya Katonda nga galina okubeera nga gatambulira ku nteekateeka ye. Naye ebintu bizibu nnyo ennaku zino. Osanga abantu bakoze amaka nga musajja na musajja, osanga abantu nga bakoze amaka mukyala na mukyala, era ne batwalibwa mu makanisa ne babagatta, n'owulira ng'osirira oggwawo ng'abantu ddala bavudde ku nteekateeka ya Katonda gye yateekeramu amaka gaffe. Olwaleero tuzze tunnyonnyoke, nze njagala kuyigiriza ku ebyo byokka Katonda bye yateekawo amaka gaffe bwe galina okutambulirako. Tambula nange mu kitabo kya Matayo, essuula eye-19. Matayo essuula 19, njagala kutandikira ku lunyiriri olwokusatu. Ne Yesu bwe yajja ku nsi kuno baamubuuza ekibuuzo ekikwatagana ku maka.
ekifaananira ddala era statement Yesu ze yakola zaafaananira ddala ezo Katonda ze yakola ng'amaze okutonda omuntu. Agamba nti Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo. N'addamu n'abagamba nti temusoma nti oyo eyabakola oluberyeberye nga yabakola omusajja n'omukazi. Katonda mu luberyeberye yakola musajja na mukazi, teyakola musajja na musajja, teyakola mukazi na mukozi, teyakola mukazi na basajja, teyakola musajja na bakazi, naye yakola musajja na muki na mukazi. Era mu kusinza bw'oyongerayo mu maaso n'osoma agenda kugamba nti temusoma nti oyo yabakola oluberyeberye nga yabakola omusajja n'omukazi. N'abagamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we ye, nabo bombi banaabeeranga omubiri gumu, obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Omusajja kyanaava alekanga kitaawe ne nnyina, nabo bombi banaabeeranga omubiri gumu. Njagala kunnyonnyola prinsipe eno. Amaka gaffe mangi, abazadde baffe bangi bagaanidde mu maka g'abaana baabwe. Baagala be baba basalawo ebikolebwa, baagala be baba batambuza buli kintu, n'otuuka n'ekiseera nga ne sabbuuni mukamwana wo gwakozesa alina kuva mu nnyumba yo gwe maama. Abazadde mulemedde mu maka g'abaana bammwe gy'ensonga lwaki gatabuse tegakyatambula. Mulowooza n'ebyokulya abaana bammwe be balya mu maka gaabwe mwaba bisolisitinga. Mugaanidde ku baana abalenzi, mubakoze byonna bye mwagala, amaka g'abaana bammwe ne gatabuka ne gabeera eyo nga tegawesa kitiibwa. Bambi omukyala n'awulira ng'atudde ku mbeera enzibu. Katonda yalina ensonga lwaki yagamba nti olina kuleka abazadde bo osobole okwetaba ne mukyala wo, mutuule mwembi muteese ku ngeri ki gye mugenda okutambuzaamu amaka gammwe. Ekiremesezza amaka gammwe okweyongerako, ekiremesezza amaka gammwe okulaba nga galina omukisa, ekiremesezza development okulaba nga ejja mu maka gammwe lwa nsonga nti muganye okwetema ku nsi, muganye okwetema ku bazadde bammwe, muganye okwetema ku mikwano gyammwe, muganye okwetema ku bakulembeze bammwe, muganye okwetema ku baboosi bammwe, musobole okujja mwetabe mubeere babiri. Buli lwe mutuula nga muli babiri nga mulina ebigambo bye mwogerako eby'enjawulo, wabaawo amagezi ag'enjawulo agajja. Waliwo enkulaakulana, wabeerawo communication, wabeerawo okutambula nga mutambula bulungi, ebizibu n'ebijja ne bibaŋŋanga musobola okuyimirirawo kubanga waliwo okuteesa. Buli kintu kye muba mukoze muba mukikoze babiri. Naye n'otunuulira amaka g'ennaku zino n'abafumbirwa bafumbirwa balina bigendererwa. N'agamba nze njagala musajja alina ku ssente, nze njagala omusajja afaanana bw'ati, nze njagala omukyala alina simanye ennaku zino babiyita batya, alina akabina, njagala omukyala owa bulawuni, njagala omukyala alinawo ku ssente. N'olaba omusajja ng'atambula ayuga omuvubuka ali mu kunoonya mukazi amuteeke mu ssente asobole okubeera n'obulamu. Naye nga neyeerabidde nti ekikulu ekisumuluzo eky'amaka kiri nti mwababiri mulina okuba nga mutegeeragana. Oba omusajja afaanana atya, oba omusajja afaanana atya, oba omukyala afaanana atya, kasita musiimagana ne mulaba nga musobola okubeera compatible, nga musobola okulaba nga mutambula bulungi, nga mukkaanya. Ekyo Katonda kyasinga okwetaaga. Kyova olaba bwe yakwata Adamu n'amuleetera Eva, bwe yakwata Eva n'amuleetera Adamu, Adamu yalaba nga asanyuse nnyo, yalaba ekintu kye yali amiisinga mu bulamu bwe, yalaba ekintu eky'omugaso ennyo mu bulamu bwe. Era kubanga Katonda ye yabatonda, Katonda yali alina okubawa space. Amaka agasooka yali omuzadde waago yali Katonda. Katonda yawanga abantu bano space batuule balowooze banyumirwe obutonde. Katonda yali tababeerako buli kiseera. Ensonga lwaki newe baayonoona Katonda teyaliyo, yajja mpolampola ng'ababuuza ng'abalekedde eddembe batambula bulungi. Lwaki amaka g'abaana bo ogazikiriza?
Lwaki buli kyoyagala okiteekamu ozikiriza kino abamumanyi n'okugamba nti oyo mutabani mu mwana wange omukyala oyo takusaanira, mwana wange ebyo byolimu bifu, oyo mukyala guwaleeta mu ffere, oyo mukyala guwaleeta mu bbi. Abamumanyi n'okwogerera abaana bammwe nga muboogerako ebintu ebikyamu, naye ng'oyo gw'oyogerera ye muka mwana wo, oyo gw'oyogerera ye bba wa muwala wo. Lwaki temubeereyo ne mbawa space okujjako nga bazze ne bagamba nti tufunyemu obuzibu wano, bannaye mutuyambe mu kino. Famire yasooka yagendanga mu maaso ga Katonda ng'efunye challenge. Adamu baayitanga Katonda nga waliwo ebisobye. Katonda teyababeerangako buli kiseera nga yalina obagamba mwoze engoye mukole bwe muti kiri omwana wange talya mmere. Ebintu bizibu nnyo. Waliyo omusajja omu eyali aŋŋamba nga amaka gaabwe gagenda kusasika. Naŋŋamba nze ewaffe ewange Mukama yansaasira kubanga maama yatambuza amaka, era buli lwakeera ku makya ngwe nkubira essimu ne ŋŋamba maama kiki ekigenda mu maaso. Omukyala ne bwakuba essimu n'amugamba nti ssebo omwana mulwadde amala kubira maama. N'amugamba gendayo ewaka wange olabe oba ddala omwana oyo mulwadde. N'okutwala omwana mu ddwaliro, maama alina okugamba omwami mu mutabani we nti omwana yeetaaga ddwaliro. N'engoye ze booza waka alina kuziraga maama we nti engoye zaagubye, maama twetaaga sabbuuni. N'otunuulira amaka agafaananako bwe gatyo tegasobola kugenda mu maaso. Amaka ga mutabani wo tegagenda mu maaso lwa nsonga nti ogalemeddemu. Sikubawe ku space. Nammwe abali mu maka mufube okulaba nga mubondinga, kubanga wano mu lunyiriri olw'omusanvu olw'okuna kansoma olwokutaano n'abagamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu, obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Katonda bw'amala okubawa n'abawa space n'abagamba nti nze nga muzadde w'amaka gammwe I have to give you space, musobole okubaako bye mulowooza, musobole okubaako bye munyumirwa, musobole okubeerako ne development gye muleeta mu bulamu bwammwe. Katonda bwe yabawa space abantu bano, Katonda yabawa direction n'abagamba naye nga mbalese mulina okubeera omubiri gutya gumu nga temukyali babiri nate naye nga muli omubiri gumu. Kino nno kye kisinza okuleeta ebizibu mu maka gaffe gye tutambulira, kisinza okuleeta emirerembe mu maka gaffe abampuliriza, kubanga abantu mu maka gaabwe tebakyayagala kubeera omu. Osanga amaka nga abantu balwanagana baagala kubeera babiri. Omusajja akola kiki n'omukyala akola kiki. Bwe baleeta pulaani eza development ogenda okulaba nga omukyala naye alina akattu kakweka n'agamba nze kano kenjagala, kano kengenda okutambulirako. Ogenda okulaba nga n'omusajja alina bizinesi zakwese azikwata n'aziteeka ebbali n'agamba omukyala yajja kunziba bwe naamunnyonnyola bino tebisobola kugenda mu maaso. Amaka ne gabeerawo nga gali ku bunkenke. Naye olwaleero njagala okutegeeza Katonda bwe yali ayogera yagamba obutabeera babiri nate naye nga muli omubiri gutya, omubiri gumu. Bwe tutaddeyo ku principles za Katonda kugamba nti tetukyali babiri, tulina kubeera mubiri gumu, amaka gaffe tegajja kutereera. Negomba nnyo kubanga ntera okusomako okutuula n'enjogerako ne bajjajja bange ne twogeramu ebigambo, naye lumu bwe nali njogera ne jjajja yaŋŋamba nti ebintu by'ennaku zino bizibu nnyo, naye ebyedda ng'omuntu ategeerwa ku kikolwa kya oba mu mpisa zeewaabwe, amaka geewaabwe geeyisanga gatya, era erinnya lya famire lyategeerwanga ku mirimu gyayo, lyategeerwanga ku mpisa zaayo, era ng'omanya nti wano ŋŋenze mu maka ag'abasezi, wano ŋŋenze mu maka ag'ababazzi, wano ogindi ogenda wabali ababbi. Bwe wabbanga taata w'abaana bwe yabbanga, amaka ago gonna baagafuulanga mabbi, kubanga baakimanya nti omuntu we oba taata w'abaana oba maama w'abaana ku babiri bwe wabaawo omubbi bonna balina kubba, kubanga omwami bwabba eri era aleeta wa mukyala ebyo bebibbe ne babisharinga. Kakati Bayibuli bwegamba nti mulina kubeera bumu. Bw'olabanga bawabba nga gwe tobba, era nga bwe bamukwata ne bamutwala ku poliisi gojja n'ogamba nze ndi bulungi, bannange omusajja abba, nze simanyi ne gy'atwala ssente, mumutwale mumusibe.
principle y'amaka oba wagimenyedda. Bwe babanga amaka mabbi mwenna mulina kubeera babbi. Era edda nga bagamba nti ago amaka mabbi bw'ogendayo olina kumakinga sure buli kintu kyo kiri safe, buli kintu kyo kikutte bulungi. Bwe kibanga nedda obubbi emizejo mibi mubeere bumu mu bintu ebyenjawulo ne mu birungi. Bizinesi yo kebeere y'abantu babiri, ebintu by'olulunkanira, ebintu by'oyomberamu, ebintu by'olabanga bya mugaso nnyo gy'oli togenda kubibeera mu bbanga lyonna. Abaana b'obikolera, abaana b'obiwandiikamu mu mannya gaabwe mwabazaala babiri, gwe n'omukyalo oyo bwe mwateesa temwagamba nti tukolebwa contract nzojja onzaalira abaana obaleka awo onoonye gy'olaga. Naye muba nga mwalayira nga muli mu maka abantu babiri nga mutambulira wamu, lwaki temusharinga n'ebyobugagga byammwe mubitegeere, muteekereteekere abaana bammwe. Kati nsaasidde abalina families ng'olina omusajja olina abakyala abasukka mu omu. Otuula otya ne families yo? Omukyalo ono alina abaana 10, oli alina 8, oli alina 6, ne mwegatta mwenna kati muzze kuteesa. Katonda yabirabanga birimu obuvuyo bungi kyava agamba nti amaka gabeeremu omukyalo omu n'omusajja omu, ago ge maka agagenda okuweesa Katonda ekitiibwa. Simanyi maka ago oba gaweesa Katonda ekitiibwa, gwe gatunuulira olabe ddala ddala principles zirimu, bye mugoberera bye byebituufu oba si bye bituufu, muli bumu kubanga kye kinyusi eky'amaka. N'abaana abo okukuzibwa nga banjawulo, n'abaana abo okukuzibwa nga bampisa, mulina kubeera nga muli bumu. Abaana balina okuba nga balaba taata ne maama waliwo ekyenjawulo ekibagatta. Naye ennaku zino bagenda okutunuulira amaka gaffe ng'omwana kasita amanya nti taata zze nga badde eri nga bagamba nti maama nno waakukaaba kubanga taata embooko ye gye yateeka mu nsonda yagikolera maama. Amaka ne gabeera mu buvuyo, kino kya taata kino kya maama, kati abaana ne batandika kuwaga taata leero abadde w'amaanyi muko, maama nafuyeemu kirabika akawunga yalidde katini. Embeera ezo nga ze zibeera mu maka gaffe. Abaagalwa abampuliriza, obulamu bwe butyo bwe bufaanana mu mbeera zaffe ze tutambuliramu. Saagala obeere awo ngo obulamu bwo buli mu mbeera ya kusoberwa. Tuddeyo ku principles za Katonda. Fuba okulaba nga wabaawo obumu. Fuba okulaba nga waliwo enteekateeka ey'enjawulo eyinza okubayamba okulaba nga mutwala obulamu bwammwe mu maaso. Musajja gwo bw'obanga omukazi oyo gwa mugatta nga ddala ddala Katonda yateekako seeru, toyina mukazi mulala, kubanga Bayibuli egamba nti ku Katonda kyagassa awamu. Kamalirize n'olunyiriri luno olwaleero luno. Njagala kusoma olunyiriri olw'omusanvu. Ne bagamba nti kale Musa kyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okuwakana alyoke amugobe. N'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe, naye okuva ku luberyeberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo awasa eyagobebwa ng'ayenze. Mukyala we olina okumwagala kubanga yoyo wo Katonda gwe yakuwa. Naawe omukyala omwami wo mwagale, yoyo gwe yakuwa. Essanyu lye mubeera nalyo nga limwakatandika Katonda lye yeetaaga. Bino ebijjawo n'embeera zino ezijjawo zonna zakulaba nga zitabulatabula bufumbo bwammwe. Naye bwe mwali mutandika, mwali mweyagala, mwali mutambula bulungi, mwali mukola ebikolwa ebirungi ebibayamba okubeera mu ssanyu. Tuddeyo ku nkola ya Katonda, amaka gaffe gajja kubeera mu essanyu. Mukama abampeera omukisa. Katusabe. Oli wa kisa Katonda waffe kubanga otusaasidde. Mu bulamu bwaffe tukitegedde nti buli kimu kitandikira mu maka. Bwe gataatereere obulamu bwaffe tebugenda kubeera bulungi.
bwe gataabeere nga gatambuzibwa mu ngeri ey'enjawulo n'okugoberera ebyo bye wateekawo Mukama, tetugenda funa mirembe. Kyetuva tukukoowoola Taata, ensangi zino ng'amaka gaffe gatabusetabuse, tegakyalimu mukwano, tegakyalimu kwagala, buli omu atunuulira munne nga muyeekera. Tukusaba Mukama ogayingiremu osobole okugatereeza. Essuubi lyaffe lyokka liri mu ggwe, kitukolere. Afazaali wabeewo okukwatagana, afazaali wabeerewo obumu mu maka ago, afazaali leka abaana batwale ekyokulabirako ekyabazadde baabwe, kubanga ojja kuba bataddemu empisa ennungi. Tuyambe, kubanga kye kirungo kye tusingira ddala okwetaaga mu bulamu bwaffe. Omulaba aleme kuddayo kwegulumiza, wabula tufune amaanyi ag'enjawulo olw'okutereeza amaka gaffe okugenda mu maaso. Tubeere n'olunaku olw'enkya nga tukomawo okuyiga, bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama abampeera omukisa.